Gwe n'omulabi wa channel yaffe Kampala News 88 n'olwaleero tugguse okuba nga tulina ensonga ze tukutuusaako naddala bw'otunuulira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda nga bwe bitambula. Olunaku lwa leero lunaku lwa Sunday, ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka 2024. Nno olunaku olwaleero tufunye amawulire okuvaako ku kitebe kya The National Unity Platform nga waliwo ensonga ezirabise nga ezizze zitembeetebwa okulaba nga wabeerawo okutabagana wakati w'omubaka Mathias Mpuuga, Abed Bwanika kw'oteeka n'abakulira ekibiina ekimanyiddwa nga The National Unity Platform. Naye nga amawulire ge tufunyeeko oluvannyuma lw'ekibiina kya NUP okugoba Mpuuga ku bumyuka bwa President mu Buganda n'okumuggyamu obwesigwa mu kifo ky'obwa Commissioner mu Parliament, bangi ku babaka abaali bamukkiririzaamu baakendeeza obuwulize eri ekibiina era ne bakendeeza n'okujja ku kitebe. Wabula bangi mu kiseera kino batandise okumwabulira era nga bali mu kukuba ndekamwoyo nga addaabiriza ogwafa. Ojja kujjukira nti oluvannyuma lw'ensonga zino okuggwawo, abangi ku babaka baatambula ne bayabulira ekibiina ekimanyiddwa nga National Unity Platform nga ne wabeerawo emikolo egibeerawo, abantu bano tebatera kujja mu nkuŋŋaana ezo, ne kireetawo okubuusabuusa n'obunkenke mu kibiina ekimanyiddwa nga ekya National Unity Platform. Abamu ku babadde balabika nga bakiwagi ababaka nga bo abalaga banyiigira ddala oluvannyuma lwa Mpuuga okugobwa ku bumyuka bwa President n'okuggyibwamu obwesigwa, kwe kuli omubaka amanyiddwa nga Fred Simbwa ono, Wairi Nakifuma, Alan Ssebunya Mayanja ono w'e Nakaseke Central, Juliet Kakande ono omubaka omukyalo wa Masaka City, Alan Sewanyana omubaka wa Makindye West, Anifa Nabukeera ono n'omubaka omukyala owa Mukono, Hilary Kiyaga ono nno nga ye mubaka wa Mawokota North n'abalala bangi. Kyokka mu kiseera kino tebakyava ku kitebe ekimanyiddwa nga ekya The National Unity Platform nga n'abamu ku bo bamaze dda okusisinkana President w'ekibiina kino amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, era nga Kyagulanyi azze akibagamba nti talina buzibu na mubaka yenna, naye ekyokufuna kkaadi ey'akalulu akajjaawo aka 2026 si kya tteeka ng'abamu bwe bazze basuubira. Ababaka mikwano gya Mpuuga balowooza nti obutakkaanya bwabwe ne Bobi Wine bwali bwa kaseera katono nnyo, kyokka bano ababaka bagenze okulaba nga kirabika tekyali ssuubi litabagana, kwe kukuba enkyukira okudda ku kibiina n'okusalawo okwetondera abo bonna abakulembera ekibiina kino ekimanyiddwa nga ekya The National Unity Platform. Ekyokubiri, President wa The National Unity Platform Robert Kyagulanyi yabategeeza nti tayagala kuddamu kuwulira mubaka yenna avaayo mu ngeri eraga nti emalamu abalwanirira enkyukakyuka amaanyi, olw'okuba nti ye alina by'ayisaawo. Ojja kujjukira nti omubaka nga Abed Bwanika emabegaawo yavaayo n'ategeeza nga omukulembeze wa The National Unity Platform wabeera ebiseera ebisinga ng'abeera ku nnyonyi, abeera mu kukuba miziki, ye n'ategeeza nti tasuubira nti okuba emiziki kusobola okuggyako President Museveni, newankubadde nga ebiseera ebisinga Robert Kyagulanyi waba agenze ebweru w'eggwanga, abantu bano oba ababaka bano tatera kubategeeza nsonga ki gy'abeera agenderedde. Oluusi bo kye batwalanga nti abeera agenze kutambulamu na kumala biseera. Ono nno yavuddeyo n'abalwoninga n'abategeeza nti takyagala kuddamu kuwulira abo bonna abamalamu abantu abo essuubi. Gwe nno omulabi wa channel yaffe eno Kampala News 88, nja kujjukizaako nti ensonda ku kitebe zaategeezezza nga we waliwo abakulu abazze basisinkana Bobi Wine. Nno ojja kujjukirako mwezi nga gumu emabegaawo Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Masaka Sephiras Jumba yavaayo n'ategeeza nga bwe yali ayagala okutuula wakati wa Mathias Mpuuga, Abed Bwanika
kwoteeka n'omukulembeze wa The National Unity Platform Robert Kyagulanyi asobole okuba nga abatabaganya newankubadde nga mu kaseera ke yali asuubira okutabaganyaamu ebiwayi bino ebibiri kyavaayo ne kitegeerekeka nga omubaka ono omubaka Mathias Mpuuga bo ekiwayi kyabwe bwe kyatuuka dda ne kyogeramuko naye kyokka ekyewuunyisa ekiwayi kya Robert Kyagulanyi kyo tekyasobola kuba nga kirabikako. So Ssaabasumba ono n'ategeeza nga bwe kyali kimuwadde akaseera akazibu okulaba nga enjawukana zino azimalawo kyokka amawulire gongedde okuva ku kitebe kino ne gategeeza nti Bobi Wine yavuddeko Bobi Wine yavaayo n'ategeeza nga omubaka amanyiddwa nga Abed Bwanika kwoteeka ne Mathias Mpuuga nga bo we boonoonyeza ebyabwe era nga ye agamba tabalinaako buzibu wabula baava dda ku mulamwa ng'essaawa eno kizibu nnyo omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform okuddiramu bano kuba ye alaga tabalinaako buzibu wabula baatuula ng'ekibiina ne balagira Mathias Mpuuga ekyokukola oluvannyuma lw'okutwala oba okwezza obukadde obumanyiddwa nga 500,000 n'alagirwa okuzzaayo wabula we yagaana ekibiina ne kiryoka kiba nga kimunaabira mu maaso. Gwe wenna nja kujjukiza nti bw'osanga eggulire lino subscribing awo bw'osubscribinga ojja kusangako akadde ako aka notification kakoonemu kajja bakakuyamba okutegeera eggulire lyonna lye tubeera tutaddeyo osobole okuba nga otambula n'okumanya. Nja kujjukiza okusharinga n'okulayikinga tusobole okuba nga tutambulira ddala wamu. Kankwagalize olunaku olulungi.